wabaddeyo okudda kwa baganda baffe bonna ab'e Masaka ababadde Masaka abasatu omuli Akireewo omuli General Gaddafi ne General Smart bonna bajjeno basatu. Njagala okuyisa wano eddoboozi lyange okwebaza mwenna aba Air Force n'aba Land Forces. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawa omukisa. Mutegedde olwaleero nti nno tulina amaanyi. Nedda mutegedde nti tusobola okusalawo ffe ne tusirika ne tulinda. President n'afuluma ebweru nga bwe yabadde e London ne tuwamba gavumenti ne tukuuma entebe ne tumulinda n'amala okuvayo tumukwasa entebe ye. Okimanyi nti n'ekyo nakyo tukisobola. Bammemba ba parliament ne bammemba ba parliament basumagira ne babattamu omuntu mulamba memba wa parliament munnaabwe nga baliyo basinika businisi binnyo bonna ne kutabaako n'omu ayamba ani Segirinya nafa nga tebakozeseza buyinza bwe n'amaanyi gaabwe kubanga tebamanyi kye bali. Ffe abakwerege tuyimiridde gye tuyimiridde ne okimanya abaana babadde tebagenda kuva kati mu kooti eyo babadde bagala kutuddamu kutuzanya bibiri ati munnange omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka yagenze nali ebijanjalo ebitali mu muzigo nakuba empiyi bugenze okukya ng'akyali ku ttooyi tasobodde kujja omusango ne gubeeraawo. Kakati olwaleero Birivumbuka abadde ajja gaali neva command guard kakati tasobodde kubeerawo omusango gusuze bakomewo nga abiri. Nekyo kye tukoze okubajjamu omusango gujja wano bagutwale wali pressure. Kati high court simanyi court of appeal simanyi high court ya mweje mugamba high court twagala bail. Bwe tubanga abakwerege tusobola okufulumya deployment eyo. Naye mwe mumanyi obuyinza n'amaanyi bye mulina mu ggwanga Uganda mukimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu yatukomezaawo eggwanga. Mwe bwe muba temwakitegeera nze eggwanga lyange lyakomawo wano era buli kye nsobola okukola I speak with authority. Wireva ku luzungu. Njogera n'obuyinza n'amaanyi kubanga eggwanga lyaffe lyakomawo mu mikono gyaffe. Babadde bagenda kutuzannyira awo omwaka gwonna omusango bakyagwetegereza fayiro zaabuze mujjukira bwe batugamba luli fayiro bagenze okuzinoonya nga waliwo wa bodaboda yazibye wa bodaboda yabadde ayitawo asuubira okuba yabadde adda ku lw'e Masaka naye fayiro zaabika zagenze Kampala. Ebyekisiru kati batuuse ekiseera nga tebalina kyakukola balina okugutwala wale anti musango gwa Naggomola gwa high court kati high court twagala bail. Waliwo abantu abagaye bannange pastor nga tulanze pastor nga tulwanye naye tetufunyeemu bw'oba tofunyeemu gwomanyi ffe tufunyeemu. Tewaliiwo muntu mukulembeze yatuwadde muziyita ki mugundi mu byokuyimba drop muziyita mutya tewaliiwo mukulembeze yatuwadde drop kubanga babadde baagala ndowooza tu exercise nga amaanyi gaffe. Yeyo ngenzeeyo ntya leka nsooke nnindeko nsimbewa wakati nsooke mu secretariat leader secretariat eziriwo. Museveni Mau nga Balamu ali ku simu Balamu yakkiriza kikola. Museveni ne Mau bagambye Balamu bagenda ku registaringa ekibiina ky'obuyeekera kye bayita KDF. Mbunno bagenda ku kirigistaringa kibeereyo e Uganda mbu waliwo ekibinja ekiyeekera Uganda bakiyita KDF. Buli ava mu diaspora bw'otuuka wali bakukwata oli wa KDF naddala ng'oli Kadaama. Ekyo kyo mwakitegeddeko. Mwategeddeko nti KDF bagenda era mugenda kuwulira amawulire gajje nga bagamba waliwo ekibinja ekyatandikira ng'ekya social media naye kigitandise okutega bbomu mu Uganda naye nga poliisi ekizudde ekibinja kino beeyita ba KDF Kadaama Defence Forces batandise okutega bbomu. Museveni notisi zaakuggwako. Balamu yakkiriza yagenda kiwandiisa. Bagenda kikonfaminga mbu waliyo KDF. Mubadde mukyaliku ADF waliyo IDF Uganda Defence Forces. Ate abo bakambwe bakuba n'okumenya bamenya baasa mitwe bo bakuba mitwe. Mubadde mukyaliku IDF ate waliyo BDF
bakwerege defense forces kakati muddemu byonna mugende mu registering nedda Museveni genda registering otekeko particulars zonna zoyagala otekeko amanya gonna goyagala KDF eri in existence KDF wetuli ali gwamanyira Museveni omanyi ekintu ekinyuma ng'obuyekera olaba wayekera n'owamba eggwanga n'okyusa n'ogamba kati oli wa UPDF naye bw'oba weeyogerako nga jeno wa NRA kyogamba ffe tetubeereko bayekera naffe tulina okubeerako abayekera kiregistering ate weetuli and it is in existence tulina drone ez'omubbanga tusobola okuba omutwe ne tugwasa tusobola n'okujja ne tukuwamba ne tukujja waawo entebe nga tebamanyi tukutwala nga Bin Laden mbuno bwe banakiregisteringa tujja kitya gwe Museveni oba omanyi gye twajja ekigambo ekyo gye tuli nedda mu kiregistering mutumanyira mbuno Balamu agenda Balamu bwato buyadduka semanye people power kibiina ky'abakadde tetuliwo wabula notice z'abaggwako naye mugenda kutuwulira KDF gyeri mwe mu registering gwe ng'okyanyumirwa okubeera owa NRA nze jeno wa NRA kati ngenda kudda mu nsiko oli mu UPDF ng'oli president naye owulira okyayagala ensiko kyogamba ffe tutayagala nsiko nedda kiregistering otumanyira wano mbubulika dama agenda okutuuka ku kisaawe bwe paba kukukwata gwa KDF banika babakwate yalaye Museveni naye Museveni okakasa onootusobola KDF mulabye omusajja bwafulumiza emmundu zonna n'aziyiwa ku Masaka asibye enguudo yenayina biki ffe tuli eno twesirikidde kati senga naffe tufulumya naffe tuzifulumye ezizo zifulumiza ffe tetufulumiza naffe tufulumye ezaffe naye ba Museveni wafuna oba wafuga otya bafande Katongole Museveni gwe kati okukwata ng'oyogera ekigambo KDF muganda wange ekigambo ekyo kyabazuzumbya emitwe kati ate waliyo IDF yiganga defense forces buli mutwe n'agwasa muno musaaga n'okusaaga mu yiganga defense forces bo teboogera tebalaalika bo bakugwira bugwirizaawo obakugwiridde bo omutwe ne bagwasa awo agunda we bisigadde gwe gwamanga ate waliyo